during festive season kubanga kyekiseera okusindika amawulire n'amakuru tubanange tugenda munaku nkulu. Tulina ebisolo endiga, ente, embwa n'embuzi byonna babiba. So please omulunzi oleme kusiba ente sokolo n'osula sazi. Ente yo batogigabye. Omulaalo osula n'ente yo. Funu wabweru n'effumu. Omanyi kiki ekiri wabweru. Omuntu bw'omusanga asala ente yo n'omufumita naye ng'osanze nga bamaze kukisala. Tokisala n'ofumita omuntu n'ojja kumuwaabira. Kubanga it is self defense. Tugamba nti polisi yagambye tukole ki? Tukole kino. Omuntu tajja kuyita waggulu ng'owulira atema ebbaati n'ogamba kankubire polisi ebigundu. When you have anything to protect you, wabanga afuluma ayingira gwa munda mukube sasi, mukube fumu, mukube muteme. In self defense. Naye tetema omuntu n'olyoka n'olinya waggulu kukola ki? Okuwumula. Tujja kujja tunoonyereze ki? Ekituufu. Wabanga akonkono yinajambya nawe giyise ku siminti. Amayinza munda wali muki? Abantu aduke. Muntegeera. Polisi wetuli tujja kulawuna ebitundu for vigilance and visibility. Tulenda obumenyi bw'amateeka bukendeera munaku nkulu. Kubanga tulina abo abatandika January ali mu share, ali mu betting, ali mu kubazaala sente zibuze. Naye ku lunaku lukola yaga kwambala bulungi naye ayagala kucakala. So lwaki ajja kumenya ewuwo kubanga otunze emwanyi, otunze ente, alabe nti akola ki? Acakala, atambula bulungi. Tulina banu abatambula ne sente nyingi. Muzeeyi omaze kutunda ettaka oyagala kugenda mu kawogo nawe okujooga ku milioni 5 okwasi okuteko milioni 2. Please esente zitwale mu banka ojeyo 10 ogenda olunywe soda naye otambula ne sente ne bazitwala. Please tojja ku polisi kukola ki? Kuwaaba. Boda riders tulina essaawa zaazo z'okuvulira mu pikipiki. Bwe banaatwala boda ssaawa 9 gw'ekiro ng'obadde tututu muntu mu ddwaliro nga muyi, tojja ku polisi kukola ki? Kuwaaba. Bwe banaakukubira ekikondi mu bbaala ssaawa 6 ssaawa 8 kansala bajja ne babalopa nti polisi etuyambye. Polisi tojja ku polisi kukola ki? Kuwaaba. Tulina tera threat. Ekintu ky'otamanyi tokola ki? Tokikwatako. Something like a bomb, something similar to a radio. Please, abatuju, we have remnants of DLC, abatuju mwebali from ADF and other Al-Shabaab and other areas. Utuyambe, muleme kukwata ebintu bye mutakola ki? Bye mutamanyi. If we don't know something, jangu police ky'otamanyi ky'olabye kipya okole ki? Otuwaabire. LCs, profile residency, manya abantu ababeera mu ki? Mu kitundu kyo. Tuleme kukumanya wawe batunda ebibanja n'ofunawo 10%. Noyerabira nti omutuju oba mulabe aliwa yekwese wano. Oluvannyuma abantu munange tebamuwandiisa. Let tenants register their what? Their landlords register their tenants. Abaana bawumudde. Thank you Redeem tukwogera ku eddembe lyaki y'abaana. Abaana balina eddembe lyabwe naye omwana takola ki? Takufuga. Know when to punish and when to torture. When you punish, we're punishing omwana tetulina nawo omusango. Kubanga oba okola ki? Ogonjoola. Naye bw'otokyalinga oba okola ki? You are committing an offense. So tubasaba abaana tubawa respect nabo tumanye nti eddembe lyabwe lina we likoma. There is child kidnap. Abaana kubatwala kubawamba kubatwala for sacrifice. Okubasaddaaka mu masabo n'ebirala. So please take care of our children. Kuma abaana baffe kulaba nti bazeyo nga balungi, abawala bazeyo nga balina embuto ziri fulaati, tetwagala baddeyo nga bakoze ki? Bageze. Abalenzi bazeyo nga tebanywa njaayi, tebalya meeru, tetwagala nga baddeyo bakole ki? Nga bonna bafuusemu abalalu. Because most of the almost 90% abalalu abalupita it is because of what? Of drug abuse. Atabana tubalekeredde. If our fathers, our parents had left us, singa bazadde baffe batulekerera, tewandibadde ng'oli wano mu lukiiko. So please, tuleme kwesulirayo gwanagamba, let us look for the future of our children.
inviting children on pornography issues. Esimu nozitegako ebyo buseeku omwana nagikwata. At the end ajja kufuuka muki kyali kubanga kati amagezi gaabwe gali open mapya and gali sharp. Abasula mu mizigo abaana bawumude okwegadanga tukuumule eta suspend it. Kubanga ojja kwonoona ki omwana. Erina bwana agenda kusomera yite mama mu ddimiro jangu bananga nkutume emuga nawe otandikirawo. Senkuvuga okulidde ebyo byokuswaza abaana baffe n'ogamba nti bwemba nga ntamidde mwana tajja kuwulira. Enkiro ojja kuwulira nga ajja kutandikira ku mwana wa neighbor bakukwate. Mumpulidde bakulu. So banange n'ebyo tugende tuddeyo bibatusomesa tubise muki mu nkola. Mbagaliza Christmas enungi naye we are ready okulaba nti tukendeeza obumenyi bw'amateeka n'ebyo neyanziki.